Akatambiko olaba kano ekimotoka kya kasasiro kirinnyo omwana omutwe ne kigubetenta ne kigwasa era omwana w'omukazi n'afiirawo. Omwana ono yabadde ali mu kuzannya ne baana banne naye bwe babadde bazannyira babadde bayolawo kasasiro. Wabaddewo ekimotoka ekya kasasiro nga kiri mu kuyola kasasiro. Kati abaana bano babadde bali mu kuzannyira okumpi n'ekimotoka ekyo. Abayola kasasiro bamaliza okumuyoola tebaategedde nti emabega g'ekimotoka ekyo waliyo omwana asigadde yazannyirayo. Babadde abaana bangi naye ate ono ye yasigadde azannyiraawo. Ow'ekimotoka ye yakubye bukubi serefu ng'alinnyamulira dda mabega ng'alyoka abetenta omwana ng'amulinnya amubetenta omutwe agubyatalaza we bati nga gwatikayatika era omwana yafiiriddewo. Banne be yabadde azannya nabo bo basobodde okuddukawo ne badda ebbali wabula ono ye munnaabwe tebaamugyeyo ba tebaamuyise nti gundi vaayo ekimotoka kikyo kijja. Baamuleseeyo ekimotoka ne kimulinnya. Yabadde azannyira wala nnyo ne waka waabwe. Mama oyo yabadde ali eno ng'omwana ali eri ali mu kuzannya ne baana banne. So n'olwekyo abazadde mukuumire nnyo eriiso ku baana bammwe. Temubakkiriza kuzannyira wantu gye mutabalaba. Eyo gye bafunira obuzibu. Mama w'omwana yasigadde mu maziga ng'akaaba. Oyo omwana gw'olaba gwe bali mu kubikkako akasooka ogwo gwe mulambo gw'omwana ekimotoka gwe kyalinnye. Ekimotoka kyamulinnye ne kimunyiga ne kimubetenta omutwe. So njagala nkutuuseko akatambi kano okeerabireko accident naye munnange mulimu ebintu by'otanyonnyola muntu. Kati taata w'omwana ono ng'akomawo ng'omugamba nti omwana we yabadde azannya ekimotoka ne kimutomera, omusajja ng'akugamba omwana wange lwaki tomukuumirako eriiso nga omanyi abazadde naye nga naawe maamu ba tolina musango. So musabire nnyo abaana ate era mukuumireeko nnyo abaana amaaso newankubadde omwana takuumika naye mufeeyo nnyo eri abaana. Kakutuuseko akatambi kano okeerabireko vidiyo yiyo. Anduse motoka ku kasozi yawe abadde ageze n'okugenda naye ageze bagimuwunyidde. ayimirira ku kisaawe tayisizaawo kuba abadde ageze Kakati abaana tebakuumika. Ekyo kyo kituufu, abaana tebakuumika. Oyinza okuba ng'olina by'okola, ino oli bize, ino oli mu kulongoosa waka, ino oli mu kufumba, ate eno olina okulabiriza omwana kugamba obeeraawo nga kati naddala ng'abakazi nabo otuuka n'obasaasira ng'omuzadde. Aba n'ebintu by'okukola n'agamba waayo omwana nkamuleka azanye ne baana banne nga bwe nkola emirimu emirala kuba naye abatamanyi nti omwana oyo
ayinza okutuukibwako obuzibu nga buno okitegeera. Naye abantu banene ab'ekimotoka abayola kasasiro babeera abantu bangi, kubaako driver ne kubaako ne bana abavubuka abayola kasasiro. Mu butuufu mubeera mutyawo nga temusobola kulingiriza mulabe nti oba we muyola kasasiro mubadde bazanyirawo abaana abo bavuddeyo. Mukubaako abavubuka abo ababeera ku kasasiro tewali muntu yalabye mwana ono n'alyoka ajjayo omwana waba ne batamulinnya. Tetujja basalira musango naye ng'ebiseera ebisinga nammwe mubeera abeegendeza. Kiringa omuntu ayina emmotoka ewaka, ng'olina emmotoka mu lujja ng'oli mu kikomero oli mugagga. Buli w'oba omuntu yenayina buli wabanga agenda okusimbula emmotoka kiba kirungi nnyo n'osooka n'otunula wansi w'emmotoka yo. Abaana abasinga bazanyira wansi w'amamotoka. Ojja kuva eri ovudde okukola opaakinze emmotoka yo oyingidde mu nnyumba. Omwana waafuluma ennyumba agenda atandika okuzanyira ku mmotoka yo. Abaana abasinga baagala okwekwekako wansi w'emmotoka eyo mu mipiira wansi. Omusajja omulala agenda n'alinnya omwana we n'amwasa omutwe n'amuttirawo. In fact naakalaba abantu abaakatta abaana baabwe mu sinaaliyo bwe zityo balinga abantu nga 2 oba 3. Abamu mbalabidde ku butambi. Oli n'ayingira emmotoka nga takimanyi nti mu wansi waliyo omwana. N'asimbula busimbuzi n'alinnya omwana n'amuyitako. So tozaa kuŋŋamba nti bano abaana babadde bayola kasasiro babadde tebalaba baana babadde bazanyira kumpi na kimotoka kino. Bandibadde babagobawo ne bagamba obwana buno nti mugende. Kuba tojja kunenya bwana buno lwaki tebwajjeyo mwana munnaabwo. Atojja bunenya kuba munnayi baana bato obuvunaanyizibwa tebabulina okujjayo nga kwabaddeko akakulu. Ekandibadde kagamba wayi va mu mmotoka yiiyo. Mulimu obwana obujjagujjo nga kayinza okutaasa munne waako niyo bulala budduka buddusi okitegeera. So mawulire ga nnaku naye nga waneeno tata w'omwana ono oba oyinza mugamba ki ng'oli maama wa mwana yalese omwana we nga mulamu. Kale si ggwe oba omusse era naawe oba toyagadde naye munnange omuzadde omusajja bw'akomawo aba tabitegeera by'omunyonnyola batajja kubiwulira. Asobola okugamba saggamba omwana wange omukuumireko eriiso ekyo mukimanyi. Ne oba omuzadde omukazi nga tolina busango omusango guyinza okukukwatawo ne bagukussaako awo omusajja. Sigamba nti oba ogenda kusibwa nedda naye asobola okukubanja omwana ng'oyinza okugamba guwamusse. So abaana tebakuumika baagala okuzannya ne bannaabwe tosobola bagaana. Naye ate kiba kirungi nnyo omwana n'omukuumirako eriiso ejjogi kwegamba n'abeera awo w'omulaba. Ne bw'ogamba omwana banaye ebizanyirako awo omwana ng'akaaba ng'alyoka asiita. So mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala. Maama w'omwana asigadde maziga, omwana we gw'alina omu bw'ati ekimotoka kimulinye ne kimubeteeta omutwe. Yoyo omwana gw'olaba awo gwe baazeeko akasuuka ogwo mulambo gwa mwana. Omwana bw'atyo bwe bamwazeeko akasuuka. So embeera y'obwetyo bw'etambula mbeera ya nnaku nnyo nnyini ddala. Mawulire tegasanyusa. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu mukola omulimu gwa maanyi nnyo nnyini ddala era mukola omulimu gwa ttendo. Omukama Katonda abankolera obulungi obutagambika. Abasubscribinga bannange tugenda kuweza abasubscribers 4,000. Mwebale kuba nti ate mutufuula #1 news channel. Amawulire g'osanga wano kizibu nnyo gasanga awantu awala wonna era ogenda gasanga wano wokka. Nakugamba ffe amawulire ge tukola nze oba amawulire ge mbaleetera sikonjera siwaayiriza ate sivvoola. So ekintu kye nkuleetera either okiyigiramu oba n'okirabirako oba n'okikwega bintu bingi nnyo okitegeera. So embeera y'obwetyo. So mbaagala nnyo mwena abeekumira ku mukutu mubeere bulungi. Mweraba. Peace and love.